Uganda Eyenkya. Mbaniriza nnyo nate ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda Eyenkya batugoberera okuyita ku mutimbagano guno n'abatuwa obubaka mwebalire nnyo ddala kyatendo ensonga ze tujja okubeera nga tubawa ze tukiza nti zikiikirira ebirowoozo byammwe abantu abawansi abagoberera omukutu guno saako n'ensonga zonna ziri mu kkowe erya justice oba obwenkanya rule of law enfuga ey'amateeka constitutionalism egoberera ssemateeka saako n'ensonga zonna nga bwe zitambula nze muzukulu wa Gabu nga Moses Wamala lwa tugenda kugaayagaayamuko mu nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda abasinga bemuyita ebyobufuzi nenze byempita ebyobukulembeze tutandikirewo ensonga eya ekibiina ki National Unity Platform eya Dr. Abedi Bwanika oyo nno mukulembeze mu kibiina ekyo ng'akwatira ddala ekifo ekyokumwanjo nga ono nno ye MP wa Kimanya Kabonera yes yawewa fraga mwaka gwa 2020 era 2021 bwatyo abantu ne bamuwa obwesige ne bamulonda Abedi Bwanika bukyanga olubanga lwa Mindi Abedi Bwanika emirundi egiwerera ddala azze yesimba kuwa obako ekifo ekyobwa president ngera azze ameggebwa nga tawangula nga azze yesimbawo emirundi esatu kujobwa president bwetuuka mwaka 2020 n'akyusa olutambi ndoza wetagenda okutegeera 2019 awo nga tumanya nti omukulu ayinza okubeera nga atandise okukyuka yandibanga kati ayagala kifo kyobwa MP era n'asala eddiiro 2020 n'ayingira ekibiina ki National Unity Platform nenga ye yali akakasa wa People Power era najja buterevu nnyo naweebwa ne card n'agenda maaso kwatira NUP bendera mu Kimanya Kabonera n'awangula ekifo ekyo. He has been in the news several times. Number 1 tujjukira bwe government bwe yali etwala amagye mu Congo gye buvuddeko y'omu ku abo abaawagana bagamba nti kigwanidde government okutwala amagye e Congo nga teyesoose na kwebuuza na kukola kutya oba process bannayuganda gye bali basuubira nti at least Ugandan government oba cabinet yandivudde neyanjulira olukiiko lw'eggwanga olukulu oba parliament ensonga etwaza amagye e Congo zezina ensonga kubanga walina obeerawo ensonga ya accountability walina obeerawo ensonga ya oversight walina obeerawo ensonga ez'enjawulo. Number 1 abaana abatwalibwa aba UPDF baana baggwanga balina babazaala tebava ku planet Mars oba ki so ddala kituufu ababaka ba parliament oba obukulembeze n'abantu bennyini bobeera nga ddala kituufu oli mukulembeze abantu bategeeze kaanya nabo ntugatwala amagye Congo ku nsonga eno n'eno bobeera nga toli mufuzi ng'oli ddala kituufu oli mukulembeze walondebwa bantu sooka obeebuuzeeko owulirize ebirowoozo byabwe era ebirowoozo byabwe biyita mu babaka aba parliament. So omukulu Abedi Bwanika yavaayo ye kennyini kuba nalinda aba TV ez'enjawulo n'ebirowoozo bye ku mikutu gya radio egy'enjawulo ye ng'akkiriza naye ku munnayuganda zaagoberera ensonga ne munnamawulire bw'obeera ng'ozze okugoberera speech za President Museveni n'obukulembeze nga gye buzze bukwatamu ensonga ekyokutwala amagye in different parts of the country ddala ekituufu kifuuse a norm naye nga at the end of the day the citizens oba bannansi nga si be baganyulwa oba nga si be bafunamu bw'obeera nga ozze ogoberera ensonga because number 1 bwe tujjukira bwe twatwala mu G20 bwe twatwala amagye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ebyaliyo twabiraba up to now the International Court of Justice yasala omusango Congo gwe yatuwawaabira nti twenyigira mu bikolwa ebyenjawulo omuli ebyokabasanya abakazi omuli ejo ebyokubba gold ebyokubba ebyobugagga ebyenjawulo era tubanjibwa $1 billion eza US 10. That was the cost implication in 2000 plus. Kakati this time round bw'obajjukira history bulungi osobola okugamba nti mu 2021 2022 did we need to have the ADF or the UPDF going into Congo without consulting wanne byonna okubeesinga ku history gwe tubadde tulina osobola okuvaayo buvinoga nti tugenda kugatwala butwazi with the history we had nti the accountability question last time teyaliiwo ebintu ebiriwo twagwa mu mabanja kakati tugenda kubeera nga tubanjibwa ensimbi ezo
up to now the relations tunakubeera nga Congo tugiraga nti mukyali waffe nnyo munywanyi waffe nnyo na biki naye nga amazima amatuufu tugamanyi nti twabasobya era okuteekawo bond tunakukola nnyo. We have to work hard. Whenever you need to work hard to create a relationship or to bond a relationship obeera olina okubeera nga there is a problem nga bwoga nti essaawa eno bwe tubeera nga okukwatagana ne Rwanda tulina kubeera nga buli kaseera tujoogerako birungi. Muhoozi Kainerugaba nga abipostingako bulungi, simanyi Happy Heroes Day in Rwanda naye ng'emyaka esatu emirala mu 2019 yagiwishinga Heroes Day kugamba if you need to meditate oba to mediate relations ng'olina gwe eyeeguye ennyo wabaawo obutabalansinga. Back to Abedi Wanika, we had his views. Ye yagamba kyakinnyo era in brief he was supportive. Ye wali awagira naye nga bogoberera President Museveni azatugamba nti he fought a lot of battles including ADF, Balakwena, Bakoni, bonna n'abawangula era n'abakuba bulungi nnyo. Kakati 2022 why did we need ADF oba okulafubana ennyo ogenda ku ADF musanyi tugenze mu Democratic Republic of Congo with abantu ebibuuzo byebuuza nga biyitirivu nnyo. Number 1 nti webeera nga ddala kituufu ADF etawanya eggwanga lya Uganda ejibanja ki kozi batera sibonna mu nsi ez'enjalo tumanyi ebigendererwa byabwe naye bineno tebavaayo nti ADF nti tubanja buyinza nti sebo va mu ntebe nti kabinja obakaga nti President Museveni obakagala musiguukulula kwabeera nga ADF badde yagala buyinza maama 2019 2018 2016 mu kisanja kineeno byebaze batugamba nti Joan Kagezi bonna ADF. So it raises a lot of questions. Kati omuntu alina sound mind nga Abedi Bwanika nange nga munnamawulire I ought to raise those questions for answers. Sola kumala gaveri nengama nti bane tutwala amagye Somalia nga temuntu wadde na accountability ey'abantu abeeri abafiirayo biki byonna sente ze tutaddeyo cause mwe bannansi kye mutamanya kakati basabye 90 billions ezigenda e Congo okuyamba simanyi okuyambako operations na biki byonna mu Congo. Fe tetujja maje Somalia fe babo tugenze Central African Republic who gains anya a benefiting mu bintu bino gwe munansi dala kituufu okutwala amaje mu Somalia Central African Republic Democratic Republic of Congo gwofuna muki gwe nga munansi abaana bo betaaga ebyenjigiriza ebyomutindo gwa waggulu abaana bo betaaga ebyenfuna nga biri waggulu ebyobulamu betanga biyonjo byonna nga kagamba a health sector eri very booming. Kati now we need 90 billion nga twina districts ezimu gwanga Uganda nga tezina wadde health center 1 wadde 2 over 53 districts mu gwanga Uganda oba eziwerera ddala ojja kwesanga banakazadde b'eggwanga oneggwanga lyonna bakyazaalira ku ttaka ebikozesebwa malwaliro nga tebiriiyo tuzze tubiraba abasawo beekalakaasa enkya n'eggulo of recent bavayo ne bagamba nti gavumenti bwe batituwadde bikozesebwa malwaliro emusaala n'okukola kutya ne 90 billions ozikutte ozze owadde proposal of which we are not sure oba ddala kituufu zoogenda okukola ki okusaba n'okutwala it might even exceed that. Kakati you an MP or someone who stood okuvayo gavumenti yaga kubeera president w'eggwanga lino ng'olina sound mind you can't just support that proposal nti tutwala amagye e Congo awo ekisooka ku muntu azaagoberera ebyobufuzi n'ategeera ensonga osobola okutunula ne weebuuza ddala munnamawulire ki asobola okuvaayo nga azaagoberera statements the scripts and the politics and the geopolitics ku ssemazinga wa Africa ne mu East Africa n'amawanga relations zetubadde tulina awamu ne tutaba na mawanga malala. You can't just come out as an MP. Yes, it was okay, what and what. Kakati of recent, that is Abedi Bwanika ku nsonga ya Congo kwatujukira. Yes, bomu zaaliwo abantu ab'enjawulo ne bafiirwa obulamu bwabwe kitalo nnyo ekoma mboga twaziraba ne tudda ku parliament oba Jubilee House. Of course sina ku parliament kuba bwe tubeera ddala we are talking about suicide oba bombers da kituufu oli nakuba Pentagon n'agiteeka wansi nti bwabeera nga ddala yali terrorist waki asana okozesa olukujjukujju lwonna oluteeka parliament ku ttaka. I'm not saying that I wished that, but I'm talking about the magnitude of such a terrorist we need to invest millions and billions to go fight for in Congo.
bongamba nti tugenze e Somalia oyinza beera justification oga why abasajja baatukuba wane lugogo kuba nabyo ebibuuzira still it raises questions naye bojja ku kino ekibaddewo nti tugenze Emabega eyo script eryawo kati nkulaga script bwe zijja ziddingana nti bomu ekubya abantu Emabega yes tuzeeko nti batandise kakati tuli mu basi y'abantu ndoza basoba mu 6 plus balinnye temuli yafudde naye eyazateze bomu ye kennyini n'akolaki n'afuna obuzibu era ye n'akosebwa mu basi ye n'afa ne tugenda nti zizo zitase kasese izo zitulisesanyibwa ebintu ebiterezo kwa bomu so kati ne wasaawo oba ne wabeera mbeera ya scarecrow nti bomu mpitirivu nnyo within a short period of time n'emyezi nga tezinnawera nti Felix Tshisekedi owe Congo president waayo akkiriza n'eggwanga lya Uganda bajje bagende mu maaso bakole batya balwanyise Allied Democratic Forces ADF abaffe twebuuza nti scripting engeri gye biddiringana events kumukumu from nowhere e border ziguddwa oba muntegereka simanyi kale katugende direct ensonga ya Gatuna kati njagala okudiscussinga issue bana Uganda zibadde mutalaba then you open up your eyes the Gatuna versus the Katuna border into omukulu tumanyi his excellence PK wa Paul Kagame ye boyagala border now for 3 years ebyamaguzi nebira bibadde biyitawa Democratic Republic of Congo tumanyi nti anenge jadda akwatagana mu nayo nga ebintu ebyenjawulo abikola ki nga afuna nga bayingiza nga kugamba eno Uganda tetukyali nnyo oba tewakyali nnyo makulu cause for 3 years omuntu abamaze okulaga nti oba nyingiza ekimoto kwasingiza abantu bayingidde nsobola okufuna alternative awalala kakati gwe ng'omugezi olina okusala strategically oba olukujjukuju omanye kakati oli mu blocking iddewa oba eri tukubyeyo tutya okulaba nga tumu blocking gyakozesezza strategy okulaba nga ggulawo eno bannayuganda oza balina amagezi muntegeera bulungi nnyo create a situation create a problem have the solution implement the solution then okkirizibwe nti ddala kituufu oli w'amaanyi nti ensonga ya ADF bw'ovaayo nomala bumazi n'ogamba nti ddala kituufu amagye gaali matuufu ogenda Congo nga tukyalina ne debt ya 10 billion of US dollars ddala kituufu okuwagira kuba so Abedi Bwanika was exposed awo naye abantu naga Abedi Bwanika ono kiki because an MP with sound mind you have to list the questions yes mubatwala Congo naye bagenze bameka mututte ekibinya ky'abantu bameka ebyokulwanyisa bitutte bya buwumbi meka wa sente meka accountability oversight na buli kimu kakati they make a rebound wabajja from nowhere nti kakati bagala 10 billions oba 90 billions rather 90 billions for what to facilitate abali Congo kakati saawa eno agaliwo galaga y'omu Dr. Abedi Bwanika yavudeyo n'agamba nti yes nzikanya era nzikiriza mu dialogue nti ekibiina ki National Unity Platform kigwanidde okubeera nga kituula ku mmeeza ne NRM ne President Yoweri Kaguta Museveni in particular ate abaana bali eri abava oba bali mu makomera because we know akalulu ka 2021 ddala kituufu bangi bakyayina amaziga bakyayina ebiwundu ku mitima bakyayina ennyike ku mitima bazadde bangi tebamanyi baana baabwe there are a lot of parents who don't know actually where the kids are abatamanyi nabaana baabwe kati bafaanana ebintu bingi nnyo naye nga bwe yali atwala abaana bano baba baali bakwatibwa you didn't dialogue nti bannaye mujje tutuule abaana bano tugenda batwala mu nkomyo for this and this ekyo kikulu yes you dialogue nti waliwo a problem so someone created a problem kakati anoonya gwa kunoonyezeeko solution ngenda kulaga solution ye waginoonyeza nti kakati Dr. Abedi Bwanika right now I'm not discussing him as a personality but I'm going to discuss the cause jagamba nti for him he supports the NUP to be dialoguing or to dialogue with President Yoweri Kaguta Museveni okuta abaana bali but point number 1 bw'aba abata bwe yali abayingiza amakomera oba bwe baali bayingira amakomera yamala ku dialogue nganamu yamala kubeebuuzaako ekyabatwaza mu makomera gwali musango those are questions we need to raise kuba bw'obeera ng'ogera dialogue wano beerawo ekizibu yes
we agree there was a problem. Who created the problem? Era ekizibu kyavaawa. Kuba abaana abamu waliwo abaakwatibwa over red berets, waliwo abaana abaakwatibwa ku bya mu campaigns, different campaigns ebya Bobi Wine nga bamukutte eruuka ne babayingiza amakomera, abamu bawambibwa nga buwambibwa in drones by security agencies. However, they denied. Saako n'ebyalo byonna byetuze tuwa from 2020. Did President Museveni dialogue with you okugamba nti ddala kituufu? Now we are taking these ones, mujje tuteese tukole bwe tuti nti no. Ye President Museveni ya dialoginga nani bwe bali nga bagenda mu nsiko okulwana n'abantu ab'enjawulo? Did he dialogue? What do I mean? Omuntu gwogenda dialoginga naye, does he believe in dialogue practically, not theoretically? Kwa mazima tukanye bobera ngoga nti sawa eno ya dialogue nti you're going to be dialoguing with President Museveni over those people babana bali mu custody, ekyo raising nacho questions. However, ku side biba ku gundi eyokubiri, yes, whoever doesn't believe in dialogue aba muntu entegera yinza okuba entonotono ku side B. However, oinokiza mu dialogue nga waliwo circumstances nga waliwo n'ensonga lwaki okkiririza mu dialogue. I'm not going to just dialogue without a reason. Kwa dialogue walina obeerawo conflict, walina obeerawo ekizibu. Into right now we do understand, yes, NUP abaana bali mu makomera era tebavangayo, naye ekizibu kyali ki? Did NUP create the problem? Ekizibu kyali kya National Unity Platform. Abaana be bajjanga obujji ewaka, abamu ne babajja ku makubo, era yali NUP. Was it a problem? Kwabo ngamba nti eggwanga lya Rwanda ne Uganda kati balina sijja nagenda neyo Congo ne Uganda badayaloginge. Kwa twazza emisango, twakola emisango in 2000s ne 2000s twagenda International Court of Justice nekiza ddala kituufu emisango gyatukamuvi. Bwe banga ddala kituufu there is room for dialogue, awo tukkiriza nti ddala kituufu Uganda yasobya era tusobola otula ku mmeeza bane tukwataganye tutya, tukwasaganyiza tutya. Bwe biranga ddala kituufu Uganda yasobya Rwanda, walina okubeerawo dialogue. Ekibuzo kiri nti did NUP have any conflict oba did yasawo problem where yasobya NRM era obeeranga yasobya NRM oba yasobya President Museveni? Lwaki dialogue na President Museveni? Kwa President Museveni it's ye Uganda, you understand? Nti Uganda bwe tuba twagala nti unless nga Uganda yafuuka ddamaka ga muntu nti President Museveni bw'assigninga deal ku papula abagisainize nga President Museveni, meaning nti ne makoti bandigambye ntugenda wawaabira President Museveni not the Attorney General. Oba ntegereka simanyi oba ntegereka bulungi. So kakati ensonga ya Dr. Bedi Bwanika, number one, you dialogue, you support, yes, no one beats, and I don't condemn okudialoginga. Dialoguing is good, naye abaana bali mu makomera bagenderayo ku kizibu ki? Kuba tukirize tugaane, there are laws agagavanning oba agakulembera eggwanga Uganda, naye up to now as we speak abaana abamu they have never faced courts or they have never faced any judicial system oba kugamba nti tugende mu makooti tukole tutya. People are rotting in jail, bangi nnyo bakyaliyo, the list is infinite. Baana bangi nnyo bakyali mu makomera. Essaawa eno bongamba nti ku dialoginga, the problem omuntu wabeera nga yawamba bwami naye nnyini nga teyagoberera mateeka. One, abamu baateekebwanga mu drone whisked away to unknown areas or places. Security agencies ne zeegaana nti siza zibalina, ate oluvannyuma fe ababalina, ate baakola kino na kino. Kwegamba obeera nga issue teri clear, kati omulamwa gwa dialoguing gunaabeera clear. Ekisooka ebyabakwasa tebiri clear, kati ate okudialoginga, the matter will it be clear? So we need to understand into the large truth. It's good to dialogue, naye ku nsonga ki, ku mulamwa ki, ku cause ki. Bwe tugamba nti right now twetaaga yes dialogue ng'eggwanga Uganda, I think olina okuleeta issues and the points into for this we need to dialogue. Bwebeera nga ddala kituufu NUP yakola ensobi nga yasobya
ng'egamba nti abaana baneeno fe aba bakumamu omuliro fe aba bakola mutya awaliwo issue to dialogue for ndooza ntegereka naye wanene bebeera nga abantu the points raised they are not substantial, they are not evidential enough okugamba nti ddala we need to dialogue. So this has caused a mixed reaction mu national unity platform. Era tuleme kwerabira nti ekibiina ki NUP it's now the stronghold oba ye opposition stronghold of which egenda maaso okubeera nga ekubibwamu nnyo enjuki ekubibwamu nnyo amayinja to get exposed. Just a while twavudde ntulaba omukulu owa New Vision Don Wanyama versus NUP kwa yakulira New Vision naye amawulire bwe gavuddeyo nti NUP simanyi there's a split bayawukanye the top bosses byonna we need to understand the agenda, what is the motive and the agenda ebintu ebyokumukumu bwe bityo. Ensonga ya Dr. Abedi Bwanika bwabeera ng'essaawa eno yavudde naga nti ali okay. Was it the position of the party? That is a good question. Was it a position of the party? Didn't you expect this from the spokesperson? Spokesperson bade bogeddeko wadde bakyogeddeko nti essaawa yonna nti bane twaga twogere ne NRM yatwaganye bati tunagaana. Lwaki Abedi Bwanika atalina position nti ku board oba mu structure oba mu gundi ya bibiina nti yeno nti ye secretary general bachi okuvayo n'ayogera statement wetu. So we need to understand nti President Museveni yatutegeeza nti ye mwaka 2021 wegunaggwerako nga tist opposition aginafizo banga agimaza amaanyi agenda yo tennavaawo era teggwanga. Tukimanyira tukikirize nti bingi ebyoleka n'ebiraga nti ddala kituufu okunafuya opposition n'ebibiina eby'amaanyi ku opposition kukyagenda mu maaso. So kakati okuplantinga abantu baneno cause we know abamufa bannamwe twabigoberera nga ebibiina ebyenjawulo n'okusinga ddala NUP when you do thorough investigations nga bamu bateekebwamu musimbi omuyitirivu okujja okwesimbawo nenga they are working for the state. So kati you expect these things naye kati ne NUP kigenda giteeka ku minzaani nti if you don't believe in dialogue ekyo kibuuzo weekiri bw'ovaayo n'ogamba nti we can't dialogue nokola statement nti I can't dialogue ekyo nakyo kiraisinga question nti tokkiririza mu kwogerezeganya naye nga togamba gwe national unity platform unity ntikogaba olina obeerawo obwegassi eyo side ndala nkuwa side zombi yo national resistance movement yoyaga nti eryoke okukola ki okudialoginga. Yes you're okay to dialogue but kumiramu aki ekyo kikulu nti tulina okudialoginga nti yes Democratic Republic of Congo eze sewo twakusobya ensonga zino na zino twagala tuddemu enkwatagana yaffe ebeerewo nga nungi tetujjeera kuddamu kwa kino na kino. That's dialogue. Mutudde ku meza wa Minister of Foreign Affairs owa Uganda ne Congo oba aba president ababiri bonna ne batuula ng'ensi yonna eraba nti you've dialogued kitwaliwa nti yes kuba cause weeri naye cause eya dialogue nti okufunira abaana bali eri obuzibu buliriddawa. So it's going to continue exposing national unity platform. Why? Nti abantu amawanga ag'enjawulo ebiina by'amawanga amagatte n'ebirala byonna the two sides baba tunuulira they are looking at the state, they are looking at now the strongest opposition party in Uganda. Do they believe in dialogue? Why your President Museveni is good? You might think that you're good at exposing. Now I tell you, he has mastered the art of exposing both himself and the nation plus n'abalala. Kwa ye mulungi nnyo mu exposinga eggwanga n'alirabisa ne yeerabisa n'alabisa nammwe abalala. So wakati tulina okukimanya nti omuntu gwe mugendako gwogenda okompitinga naye gwoli naye akola ebisatu byonna alabisa eggwanga ne yeerabisa ye kennyini naye kennyini n'agenda n'alabisa mmwe. So kati yalabisa buli kimu. So wakati he can expose you n'akulaga nti you don't believe in dialogue. Kati your statement, that is the political side. He can expose you nti you don't believe in dialogue. N'akikuteeraawo n'aleeta omubaka we kennyini n'amugamba kola kino na kino baveeyo secretary general ne party president mukomekereze nga mwekuba. So right now ojja kukomekereza Abedi Bwanika nga takkanya na gundi already ye move oba agenda ye ey'okulaba nga mwekuba mwerumaaluma egenda mu maaso eyo yeera
successfully asogitukiza kwata yagala aberawo nga mulowooza strategically bigenda mukuba at least muno berawo nga buli kaseera mulowooza mutya mugenda ku oba kutereeza butya. It's actually within you kubeera nga mwekuba. He's getting that. Another way, if you come out as a Secretary General, you come out as a party president, as a spokesperson, into we are not going to dialogue, exposing United Nations, ba amawanga agenje ogaga muntu natakiriza mu dialogue bwakwata entebe abeera atya. Now I'm giving you a partial a stand ground nti nkuwa eno neno NUP kigikosezaawa bwe bava ino baga tetugenda ku dialoguinga ensonga ne baziwa nakyo kiina impact. Naye ne National Unity Movement bweva President Museveni bwava nti me am ready to dialogue with them, naye kimu exposing number one sebo o dialoguinga ku nsonga ki abaana bali eri bewakwata waliwo okwebuzaabuza kungi nti security agencies zo leading asize zibalina emisango emituufu egibateekebwako tegimanyikiddwa. Kwa wejibanga jimanyikiddwa abantu their gazetted areas gye balina batwala n'enkwatamu entuufu gye balina bakwatamu emanyikiddwa n'ensonga n'emisango egirina bavunaanibwa gimanyikiddwa naani alina bakwata na mu kaseera kino ngeri ki byonna bimanyikiddwa. Now you're exposing yourself into you created a problem which was illegal. It was actually illegal to abduct oba okukwata abantu bano unlawfully. Let's say unlawful arrest. Kubaba ojja noga nti you're going to kukwata bukwasi muntu muteke mu drone ozewe ebikiridde ebyo, that is unconstitutional. So he already exposed himself. Yenga kenyini, he exposed himself as the fountain of honor, head of state and head of government. Inti whatever he does, he has never been unconstitutional. It has never been constitutional. It has never been people or the citizen justice mulafubanire. Yet the money invested in there over there in is a lot. So kati ye yamadde okwe exposinga kati ali ku stage eyokusatu eyokwe exposinga gwe into so okujja bobera nga toli strategic, politically strategic osokomekeza nga nayo kenyini okolaki inga otomedde ogenze maaso nga naye akutomeza yerede amaze okutomeza eggwanga because what we have been branded tutundiddwa ng'eggwanga itagoberera mateeka okutugobeddwa nga oba tutundiddwa ng'eggwanga eri ebikolwa ebive eyebikolwa ebitaliimu ensi kwegamba eryawo ya enfuga etali ku mateeka etewali bwenkanya naki ye yakimala. That was a good exposure. Ekyo kimanyikiddwa. You don't need to be a scientist, you don't need to be a politician, you just need to have common sense that ebikolwa ebiri mu ggwanga Uganda ebyokutulugunya abantu okubookya paasi okubakuba okubakola batya, it's unconstitutional, it is illegal and it is of course satanic. These are satanic actions. Ekitotagana kusoma wa. So the nation was exposed and the president as himself as a commander-in-chief, head of state, he has been exposed. So point 3, NUP aswana okubeera nga exposinga nga omubaka we kenyini yavana agamba nti nze kenyini because a good old debate, he has opened up the debate nti kakati you yourself you don't believe in dialogue, you see. So kati NUP the way it handles this successfully nekivaamu o neremererwa okukivaamu kigenda nayo exposinga oba kijinafuya kuba ye akubawo ekintu mwe kati ye badde bo batunule. How do you handle that situation? So how NUP is going to handle this situation bwevaayo nga egikutte bulungi nga there's no bickering nga ddala kituufu kuba ono gwe balina abaleetera emipiira gya kumukumu. Bw'obeera nga owagira omupiira ekibeeza kya Bungereza wali gya Bungereza nga Manchester City emipiira egigoba ku speed ya yiriri buli mupiira gwekuleetera ekweta eri ku counter attack nti gwe kenyini naawe bw'obeera nga you're not strategic enough musajja agenda kukuba amagoola agawera 5 oba 10 mu mupiira gumu. So kati onakweta omupiira kumukumu either egimu ogenda kugyewoma egimu ogikwate gwe kenyini ogyetebe gigende munda kwegamba ogenda otuuka 2026 mu mupiira oguddako nga either onafuye. So kati this thing is going to expose National Unity Platform in a positive side and
in a negative side. Bwe babeera strategic enough to handle that, cause abantu mu politics kintu kinene nnyo. Olina okulaga the image oba ekifaananyi that you're tolerant, that you're ready to dialogue with anybody, nti ne bw'aba oli yakusobya oba ki, olina okulaga nti you reconcile, you dialogue, oli tolerant, nti ne bw'aba akunyizizza musikangana mu mikono ne bigenda mu maaso. Ne byonna ebyo obeera nga biku exposing nga you don't have any ddala kituufu eri omuntu asooka kwesanga kaddala nti you don't deserve this and this, oba okubeera obukulembeze okukola n'ekintu ti because politics wa Uganda zimiddwa ku blackmail, maligning, kugamba kumeta nziro, era obeera nga tomanyi kwesaagulako eyo nziro. At the end of the day osooka okubeera nga oli exposed. Back to Dr. Bed Bwanika. Dr. Bed Bwanika ndooza nakyo kennyini buno obaka obeerebwa nti consistency kibuuzo kikulu nnyo. Nti luli eri bw'obeera nga wali tokkiririza mu President Museveni ng'omwesimbako ng'ozze omuvuganya ng'oyagala kumusiguukulula kumujja mu ntebe, if that was genuine, nga ddala kituufu obusumba bwo kati katugendaawo, bw'obeera nga ddala kituufu oli musumba omulungi, omusumba omutuufu, I think a good pastor must be consistent or should be consistent. Bw'ogamba nti ddala kituufu omwaka 2022 gugenda beera gwa bannayuganda, it's gonna be your year. You can't change now noga nti banne Katonda akyusizzaamu. God has always been consistent. Pastor Bed Bwanika, what you see in Uganda, is it constitutional? Is it just? Or is there justice? Because we all know abaana be bakwata, was it justice? Have they faced justice? This thing is simple. If they committed crimes, why aren't they taken to court? That's simple. Because justice delayed is justice denied. Bobiranga ddala kituufu, you know the common law over the natural law. Everyone is born free. Was there freedom? Abaana abanene babiranga, yes, they had cases. Lwaki tebagenda mu makooti ne babasalira ne bakola batya? Simple. Bameka betuga nti mu wiiki ewedde balese mu kooti. Kati awo obusumba bwo era nawo tubukubamu ebituli. Kubanga right now it's for demanding endiga zo bazikutte mubadde musaba oba mbadde mu overnight. There are no restrictions. Twache mukoze kati now I'm bringing it into an imagery of being a pastor. You're a pastor. Dr. Bed Bwanika oli musumba. Bw'obeeranga ddala kituufu endiga zo muli mu church ne bajja ne bazikwata without anything kyotayina. Would you go and dialogue? Nsonga ki oli bwakuyita tujjamu kati tuwogere, nsonga ki zaaba? Omanya otya nti okujja okukima endiga zo yabadde kyanoonya kukuteekako bukwakulizo kukuteeka mu bukodyo na buki byonna. So I think ekyo nakyo it exposes the pastoral role. In case you're a genuine pastor, there are things between okwebuuza nti saawa eno what would you condemn and condone right now? Nti ekituufu kimanyikiddwa, tetwetagana kubeera nga tukikubaganyako ebirowoozo, tetwetagana kukola kitya, ebyaliwo byaliwo. If these people committed crimes, why aren't they in court? Lwaki tebabasaliranga era lwaki tegibakanga mu vi nti kyekino bagende mu makomera? Bwe baba nga bazza misango, bwe babeera nga tebaabizza, lwaki ate dialogue eba gyaki? Sina kinnakukosa, so kutuula naawe without anything. So kakati I think this it's going to raise actually a lot of debate on two sides. Do you believe in dialogue or not? If yes, on what circumstances, on what agenda, oba ku nsonga ki, ku mulamwa ki gw'ogigenderako? Yes, to the national resistance movement, President Museveni, if you're calling for dialogue, yes, did you dialogue with them? Okubeera nga obateeka mu makomera, okubeera nga obateeka mu drone, okubeera nga obasiba kandooya, okubeera nga batulugunyizibwa, okubeera nga bakubwa. Did you dialogue with the parents first and foremost? Because oli ku baana ba Uganda bennyini b'okulembera. You said you're securing the future. Yes, very good. But is this the best way how you secure the future of the grandchildren you call the abazukulu? I feel, yes, bwe tuba nga twetaaga dialogue. I'm not beating the idea of dialoguing, but to dialoguing kuki
bwemba sinnakusobya ate tutule tu dialogue nge kuki. So akati this thing is exposing two parties. President Yoweri Kaguta Museveni, head of state, head of government and the fountain of honor, and the National Unity Platform. Strategies, tactics, and the public relations. How do you respond? How do you handle this? It's going to expose the two parties. The National Resistance Movement, Kali, yes, because that is a party. So it is now a game for PR, a game for political strategy, a game for political tactics. So akati awo Dr. Abedi Bwanika abantu balina okubeera nga bagoberera abakulembeze nti it goes ahead to expose the pastors. I'm not talking about Abanadi, the pastors in particular, the kind of pastors we have in Uganda. Yes, you must preach against injustice. If someone came oba yazze nakola all the injustices nakuisako ebikola byonna nakutochalinga nakola ki ingadala chifuta kutute mu court na ki, why would you dialogue? Could there be anything to dialogue really? Dr. Abedi Bwanika, if someone stole your election or bakuba kaluka tugeze kimanya kabone ne bakabba if you have the evidence nti bakabba, would you dialogue with the person nga yakabba? So I think that goes ahead to expose Dr. Abedi Bwanika on the things he stands for, n'ekibiina kyennyini kyakikira mu kibiina mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'abantu, because the fact is nti wabeera nga party tennavaayo kukyasanguza nti ye kennyini bane waliwo baatutuukidde NRM to dialogue this and this. With Dr. Abedi Bwanika, who are you to come out? So that exposes NUP, the party structures. So those are the simple questions Zetwina Okrezinga about NUP versus President Museveni on the issue of dialogue. Ndoza mujemu ekyokuyiga muso okuwana mu bubaka n'ebirowoozo byammwe ku nsonga eno ate 10 na mpeera abantu 10. We need a just Uganda, where everyone is facing justice. Omuntu bwabeera nga azizza omusango agende mu mbuga z'amateeka, bwabeera nga talina musango, let them be free. That's the Uganda we advocate for. That's the Uganda Eyenkya, the next generation of Uganda Eyenkya we believe in. Ye Uganda gye tusuubira nti buli munansi ali free wa ddembe, kweddembe lituweebwa Katonda. Because I always tell people that you always brag that we brought freedom. Where did you buy it? How much did you purchase it? Because nti nayo kennyini awooli singa Katonda asalawo essaawa eno nti you're not free, he can do it. Naye obeera nga dakituufu eddembe walisangawo, because people can speak freely. You don't have a mandate to smanyo kubagamba kati omwogere enkya temwogera, bw'oyogera nga nkukuba nga nkuteekako paasi. We are all born equal before the law, before God, and we are all born free. So obyokugamba nti President Museveni yaleeta eddembe, Simani National Resistance Movement yalwana muneereeta eddembe, yes, bwebeera nga mwalwana naye you didn't bring freedom and peace. These are natural causes. Bino bintu bya bulijjo, buli muntu azaalibwa n'eddembe. Rights are universal. Buli omu owe Kenya owaawa alina eddembe okubeera nga yeeyogerera, alina okubeera n'eddembe nakyo. So we shouldn't use eddembe as a political gimmicking nti gye tulina okwekwasizaako. No. Ate 10 na mpeera ba 10 nze Moses Wamala. Uganda Eyenkya.